Celestine Okumu. Kajamo. Safukidewa, ani gwe bakotenani. Ani akumenya ukani. Yonna mu wolokoso. Wolokoso. Weekend taxi. Kuchenda musanva kasiri sasa tufemu mafo radio Simba empologoma enuje debe kubuza kwa radio sinzira kula mpozi ngate ojitumbude amachama lungi wadobude wachikome nenga fetu gamba tuja kula mpozi ngate tukutusa ko chino kula mpozi ngate omanya wolokoso mu weekend taxi kudachika musanva zakate kusawa esatu ezokumacha atenze sula senyonga Mr Mosquito Haji TV ya omubwati mbera nyingira on program ya fe wolokoso mu weekend taxi mberenga ndu babulungi nyo nenga tetewera bilanti kanko kakalamu kwiranga negata ko waleri ate tuberenga tongero kwiranga tukisensula bulungi yo abali mpozi ku Facebook page yafe tubagamba mwongere muje tutandikire wamu atubagamba genda ku femu mwafe oja kubanga otufuna bulungi ate gwe mpozi osobola kuita ne ku YouTube channel zafe noberanga otufuna bulungi genda ku Radio Simba TV obogende ku Bokat TV obogende KAKALAAMU Times oja kubera mpozi ngate otufunira ddala bulungi nyo olwensonga nti tulina mangi nyo nayenga sina kitandika njagala baseka bahajati mwenda muje munjubise mtu werenga tukitandika wolokoso bamameni mbetaga bamamen njakubabusa naye netaga kubadde mbantolede ku salam. Assalamu alaikum haji wafe omubwa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njakuluba wanaye where exactly should I begin and start? Of course, mwino kusoko kungamba ne munebaliza kwaja ati andabiri obulungi bwati. Nange webale kulabirira haji. Nange webale. Afu amanya kwa. Nkumi bbiri abiri mugumu kugenda kubera mpozi kulonda kwa bonna eranga mpozi buli omu ali mu keetalo kwa kunoonya kalulu wabula akakiiko akalungamya mpozi ebyokulonda kayite aka Electoral Commission kavuddeyo ne kalungamya ku ngeri ki abeesimbyewo gye bagenda okunoonyaamu akalulu okusobola mpozi okwetangira ekirwadde kya COVID-19 kireme kusaasaana mu biseera ebino byennyini ebyokunoonyezaamu akalulu era nga mpozi enkola eno bagiyise scientific campaign nga mpozi tewagenda kubeerayo kukuba nkuŋŋaana wadde okubeerayo mpozi okumiitinga abalonzi bammwe wabula abeesimbyewo bagenda kubeera nga basaba akalulu nga bayita ku mikutu gya TV, radio, social media mpozi oba oliawo n'ebizindaalo by'omu kitundu abagenda okwesimbawo batandise dde okubeera nga bakankana empale era twogeddemukko mpozi n'abamu ku bayimbi ne bannakatemba mpozi abagenda okwesimbawo okubeera nga banoonya akalulu ne babeera mbuluufu nga bonna bawanda muliro. Twogeddeko ne Mathias Walukaga mpozi ngono ayagala kwesimbawo ku bwa meeya obwa Nsanje municipality era ng'agamba nti si mumativu n'agamba yiye abasajja bano nedda mujooga nnyo ababadde bagamba tebagenda kulabirira kusanga esembayo abasangibwa edda nga beetunda tebaalaga ddala obwetaavu ebayitayita n'embagiro ne bakola n'ebiyinza okubaweesa obululu bo bagenda kusangibwa okusingira ddala abamanyifu bo bagenda kubeera nga bali kalobwevu naye ate era tebeesonga nnyo eno enkola erisandiki tegenda kuyamba NRM okusingira ddala lwaki opposition egenda kutunyiga nnyo olw'ensonga ne banaba nga bakakuwadde kafiyu ng'ekyaliwo abagagga agenda kalonde gwe baagala badduke kafyu ne babakwata ebipapula bisigaleyo eri kati omuntu alina okutambuza ddala foomuzi ezo aba atye kafyu okumukwata kubanga era banamukwata ku loodi bulooka nti okawadateza kudyala foomuzi okulanga mukadde yabadde awangudde banyoza munyoze n'asula munda awo nazikyuka zogezange yazidde ewooli. Okusinziira ku Mathias Walukaga agamba ndi
abesimbyewo abasinga abamu abapya ebibiina bye bibadde bigenda okubanjula eri abantu ku katuuti kaabwe nti abaffe ono gwe tuleese kati ku leediyo banaamumanya batya ye abaffe sente zigenda okubeera nga zivujjirira leediyo n'amativi zigenda kuvaawa abantu banaku waliwo bakandidati abapya abadde bazze nga bo banakukubiririra ng'ekibiina kye kirina okumulagayo mu bawagizi kyono gwe tukoze eki gwe tuleese kati mbudde buno tebagenda kubeerawo laaliisi kati bagenda kumutegeera ddi bagamba tulina agenda ku marediyo na tv kati omupya agenda ku rediyo ki abagamba atya nti nze gundi agenda okwesimba egindi ku rediyo yo ekyokubiri rediyo ezisinga onojjawa sente zisasula puroguramu ziza sente waliyo obulango bajjawo obulango bateekewo gwe agenda okwesimbawo ataleese sente manje mulina okukola obulango mu butuwe era n'obulango nyini bwetaaga sente nekyegamba n'obulango bugenda kuyamba omuda asangiddwa nga aliwo establish nga mumanyifu naye kati omupya nomwana wakola akalalo bajja kubuuza ani ono alanga kitegedde Mathias Walukaga agamba nti olaba abasajja ababadde babba akalulu ng'ensi eraba olwo ate ekiseera kino ekya kafyu ng'abalonzi batya okubakuba kibooko ani agenda okuuma akalulu kaabwe kano kakwatibwamu dda nga tekannalondebwa abayimbi mpise nnyo okusaidiya abayimbi lwa nsonga mmwe ate mubadde nnyo nga mukozesa nnyo social media kutambuza ebintu byammwe music nze mbadde ndowooza nti ate nenkola yandibadde ebanguyira nnyo kufeera tebatetegera twafekitingazidakiika ebbi olw'ensonga zezakyaliwo ngaesula kusimba tumanyiganye tubadde tukola emirimu mu music ne bablogers tubalina ate nga n'erinnya situuse wa muntu yenna mu makaage kati omusaba akalulu waliyo oluyimba lwange olumutegeeza kyensobola okukola obuzibu bwonna buli wali nga bamaze okunnoona nze empangula empapula mu kukyuka empapula akalulu wayo obuzibu ogo bwakiro kubanga akalulu bakaliyo omuntu saawa mwenda ngadduka ddeeka kalfeni nemukwata nga babireko eyo byonna kati bali be bagenda okugamba nti osatuiseewo ono wali obuzibu bwokka twayogedde kompozi ne manager wa Rema Geoffrey Kayemba wabula ye n'ategeeza n'agamba eno scientific campaign ate yo nfunyo lwa nsonga abantu bebasuubira okukiikirira mu palamenti jjukira ono agenda kwesimbawo bukomansimbi mu south agamba nti ebukomansimbi south abantu abaliyo obuleediyo balina butono amanda bagakekkereza basooka naganyuka ku musana basobole okubeera mpozi nga bawuliriza amawulire gokka tebawulirizaako kintu kirala kyonna bawulirizaako mawulire gokka Bange ekisooka abantu abasinga obungi Uganda ne miliyoni 45 abantu abali ku social media bali miliyoni abalina amasimu kanga ate abantu twagala bangi ate tutuba mu byalo n'amasanyalaze tekatali ba Uganda ngo 28 bebiina amasanyalaze kibadde 7 tebiina amasanyalaze kati ne radio omuntu abeera agateeka wali n'aga alinde essaawa y'amawulire ziba zinatera okuwera n'agajjayo gyeyagandisa okulukuba najja n'ateekamu n'awuliza amawulire n'agassa kati ku mbeera abannayuganda gye balimu ekintu ekya scientific tekikolerako ddala kati gwe mukyala nabumpenje nnyoko olwedde ye alina lediyo eyaawo kati gwe kisaalina amulamu alina lediyo yakuba n'emiziki erediyo erasukka yabiri akiwandikira kumala ekigenda nekisaba essaawa nekiwumulako akiteekako afunyeyo ekirango kati awo kojjogito kampeiringe olabanga tekikolamajogito Godfrey Kayemba agamba nti babaleke basinkana abantu be nga bolaba nti agenda sinkana abebukomansimbi kubanga olaba Amerika babadde mu kwekalakasa okwa George Floyd naye tebasobodde kwesiga bulwadde ne bano babaleke bagende basinkana abantu tebajja bawo kwesiga bulwadde ye abaffe kyo ki mulamu n'abalamuzi batuyambe bakijewo okulonda kuba free and fair abantu bagenda kubatuukako bulungi buli muntu afuna information okulonda kuzanyuka naye okulonda okulaba tulina okusinkana bakampeyini mujazi baffe tule nabo naye ate nabo balina kyebagamba nti tebagala saasaanya bulwadde bantu bayinza okufunira obulwadde mu rali mwezi mwagala lowooza Amerika yafudde yaweddewo kwabadde muteetaeta otekyali mu nvi yenna kati wakati
kiri mbeera kyokka ate kyewunyisa Amerika mu kwekalakaasa anu nga bangi ate lwe basinze okulwala abati leka kitegeeza nti abantu kukwatagana kikendeeza obubaka kati ate ali mu kutya batuleke tubeere ekindi kyaffe. Dr. Hilderman oba muyite Hilary Kiyaga ng'ono mpozi agenda kwesimbawo mawokota eri mpozi wali omukyala Amelia Kyambadde agamba nti ye ku kyalo oba ebitundu byagenda okukiikirira constituency yaabwe kituufu radio ne TV bituukayo bulungi naye ate amasannyalaze abasinga tebalina abalonzi abasinga tebalina ng'ate n'abaliko ng'abagagga ku kyalo bambi abalina TV abamu bazibikako dde ebitambaalo olw'ensonga tebalinawo ssente zisasula mpozi mwezi oba okugula kadikoda. Tuli mawokota wano tuli mu kuwokota esooka obuze kubawuliza balwogola Simba Wolokoso abawuliza ba radio Simba naddala Wolokoso banayensanyusa nnyo okubawuliza Kiyaga Hilary gegange Dr. Hilderman Dikola Nsimbi. Of course etunyigiriza one twaleetaza abantu basalewo obukulembeze si kulonda bulonzi naye tugenda okusalirawo eggwanga ekintu eky'emyaka 5 bannayuganda babeera balina okwekenneenya ensonga kinyigiriza kiba kandidate bokka naye n'abantu okubeera nti osango bagenda kulonda abantu abatali batuufu. radio ziyimiridde zitya mu bitundu ebyo gy'oli? Ekisookera ddala zituukayo naye bwe twogera ku mawokoto oyinza okulowooza nti twogera ewala ne Kampala naye tuli wano Kinyana Mpindi n'ekibuga Kampala naye nina omukisa okutegeeza nti 80% abantu tebalina masannyalaze. Kakati TV oba radio zikolera ku masannyalaze sooka ekyo kikuwafika nti abantu 80 ku 100 bagenda kwetaba mu kalulu kano indirectly nga tebamalina kiki bakyebetabyemu kuba tebawadde mwaganya kutuuka ku bakulembeze babe baagala babakulembere. Ekyokubiri abantu baffe baliyala nnyo bano abantu bwe baba bakola assumptions zaabwe basuubira nti abantu bwe bakolera assumptions ezo maybe be babasula mu kalina abantu abasula mu kalina bakola ebintu naye nga tebafumiitiriza abantu bali ku ground bano bazunguli baloko men bamawokutaniani abali eno wansi atalina wadde ssente nti ne buba muwadde TV talina ssente ziteekako TV kuba bakimanyi bulungi nti TV n'okugiraba tuzisasulira era n'abo abaali bakikola covid olw'embeera gyetutuusizzaamu TV bazibikako butambaala tebalina ssente zizisasulira. Okusinziira ku Hilderman agamba nti kale newankubadde waliwo abasobola okubeera nga babeera ku social media naye ate ensonga ya OTT ereese obuzibu olw'ensonga olina okusooka okusasula akasolo ako osobole okubeera nga ekkiriba. N'agamba nti ekintu bwe kiba nga tewakyaliwo obuzibu kirandibadde oba wakiri kirindalindamukko. Bagano nti emise social media gwe wennyini Mr. Government wateekawo omusolo gwe bayita OTT nti atagulina takulawo omutimbagano kakati ate gweoyagala tusalirewo eggwanga nga tuyita mu avenue gwe wennyini gye wakugira tebiri fair man. kati olwo kyekiddako tusuubira nti electoral commission ewulira amaloboozi gaffe era ffe ng'abaagala okukulembera eggwanga lino twongera okutuusa eddoboozi lyabo abatasobola kwogera kuba kati ffe tulina omukisa nti ffe be babuuza ebibuuzo ate be baalibuuziza electoral commission. If need be nga tetunaba ready twetaaga embeera eno esooka ekkakkane for the good of the country we call for it. Yagala ngende n'omuntu gwe ngenda okugenda naye mu campaign ampulire issues nziteeke ku mmeeza bamugambe wayo naawe wajja emyaka 15 okoze eki nange mbimubuuze naye ambuuze byengenda okukola kwegamba eggwanga libeere nti ligenda okukiikirirwa abantu abatuufu nga Mathias Walukaga ayagala obwammeeya bw'ensangi wabula ne Hilderman ow'amawokota naye agamba ensonga y'emu nti kanaakaluluka naye baakakutibudda. okulonda waliira okusuula akalulu ko kujja sigala nga bwe tubadde tukola. Kati kino just campaigns ze zigenda okubeera nga ziri mu mbeera eno ey'okubeera nga eri scientific. Nsuubira nti kibadde kigenda kubayambako oba oconcentratinga ku butabera na pressure nnyo nti ate nina ovuga ngende mu kitundu ky'egindi nina ovuga ngende egindi. Ekisookera ddala mu kulusula si bya pressure wabula tunoonya obukulembeze obuluŋŋamu oba obutuufu nga bwetabiddwamu abantu abaagala okukulemberwa. So si ffe kutuwebula because nze yali baddawo nga ngambe wange bamponyeza ssente za drive naye intention zaffe teziri awo. Twagala bannayuganda beetabemu ffe tulwanirira ddembe ly'abantu okuba nti liweebwa omwaganya than ffe abagenda okwesimbawo. Ku lunaku lw'okulonda bw'obeera ng'ogenda kuta abantu baveeyo ogenda kubata alonde baddeyo ewaka bwe bamala okulonda ne baddayo ewaka olaba akalulu bakabba weetubi abalayale mwana olaba akalulu bakabba weetubi kafyu egenda kubeerawo kola egenti balina okutambula bajje
zitalishi otutambuliza mu mbeera eyo obeera yagala tuyungusa obeera tuvudde bayungwe ono ye WOLOKOSO